Oluvannyuma lwa Muhoozi okufuuka kasobeza, waliwo omuntu eyabadde ngamba nti kakati tukole ki, omuntu adooyinge ki? Nze nno wano ku Uganda at large engeri gye ntunuulira ebintu nga bwe biri, nsuubira okuba nti kati Paalamenti kye yali badde eteesaako kyekyokubeera nti nno ekisooka twolekedde mu kye bayita constitutional crisis, era ng'ekintu eky'amagezi ekyali badde kikolebwa, ndowooza baali badde kati mu Paalamenti boogera ku kintu ekyo nti Uganda tekyalina constitution, ekintu eky'obulabe ennyo. Era nga kino kitutwala wa? Kino kitutwala mu kubeera nti kati tutambulira ku mateeka ga famire emu gye mumanyi obulungi ennyo, era gye tuzze nga tubagamba bannayuganda, tutambulira ku mateeka ku kusalawo kwa famire emu bweti gye mumanyi obulungi, era okumanya nti eno famire tufu tubaddeko nti neetuuka n'okubeera nti eyagala ebeere nga etwala ekya opposition. Ekisooka baalangirira nti 2-2 tebagenda kubeera opposition. Kati olukwesikwesi lwe basala kwe kubeera nti kati bebeefuula opposition, kubanga Muhoozi ajja n'atutegeeza nti kati yazze kununula ggwanga naye struggle, ali mu struggle, naye nga byagezaako oba ekimutwala mu struggle kwe kubeera nga ate alwanyisa ebyo ebiri mu regime eya Museveni mwakulidde, era nga ne Pierre Uyuye n'ababaka bwennyini yabagambye nti tuli wansi wa NRM, naye akulaga ate gyazze okukola ki? Okulwanyisa, nti akulaga nti bano abalala abaliwo bonna bemulabanga abali ku opposition nedda, wabula ye kati ekyo bakyewa nti baagala bawambe kyonna bakitwale kyonna wamu. Kati ekyo muganda wange nga bwe mukimanyi enkima tesala gwa mu kibira, ekyo naawe osobola okukitegeera. Kiba kitegeeza nti enkola eya rule of law, kubanga ekyo yakyogera nakutegeezezaako nti yakigamba bannakinya nti ene mwammwe mugamba nti nno muli ku rule of law, ffe waffe revolution. Kati revolution yaabwe yeeyo, b'enkyukakyuka yaabwe yeeyo. Bw'otunuulira ne Mao byagezaako okuleeta bye bamugamba afumbe nti Parliament ebeera eronda president, naye nga bwe nkutegeezezza nti twolekedde kye bayita constitutional crisis, era nga Parliament kyali badde essaawa eno ebakana nakyo kyekyokubeera nti no barestoringa constitution, kubanga eno total downfall eya constitutionalism, ekintu ekyo kinene nnyo. Bakyali mu bino ebirala kyannaku nnyo nti sipiika affe abeera mu biri nannuguze ng'abantu, kubanga abalina otuukiriza emirimu gy'abakama be, kubanga bo kati bajja kwonoona bwonoonyi, kuyuzaayuza buli kimu. Eggwanga lino lirina obuzibu bunene nnyo, bunene, kubanga nga bwe nkutegeezezza nti kati batukakkanyiza ku kubeera nti kakati famire eya Museveni buli kimu kiri wansi waayo, okwegamba kiwali badde oyitanga family run state. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa wali e Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi wa dduwa asangibwa ku Ejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, abaagala okugenda ebitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amajjini, ensonga nja kugikolako. Oyo Haji Haruna omusomi w'edduwa yatadde sente mu mboozi yaffe eno. Kakati munnange Muhoozi ng'amaze okubeera ng'atutegeeza era ng'amaze okutulambika bulungi nnyo ye butya eggwanga bw'aliraba era bwe lirina okubeera, n'atubuulira abasaanidde n'abatasaanidde, era n'amala bulungi nnyo okwendoosinga kitaawe 2026 presidential elections. Ekyo kiba kimaze okugoba mu kibya, tuba tumaze okubeera nga tukitegeera nti kakati
family ya Museveni ye controllinga key sectors ez'eggwanga omuli amagye mukimanyi bulungi. Museveni ye commander in chief, mutabani we ye CDF. Gavumenti wamu n'ebyensoma byonna bakakati awo Museveni bw'abeera nga ye president, mutabani we yakulembera amagye, maama oba omukyala ebyensoma n'abizingako. Mukimanyi bulungi emiranga egiri eyo, oli ow'amagye atuberera tukubaza ebbatuuni, ono kitaawe naye ategeeza kutumalawo. Kakati awo tuba tuli kuki? Kakati olwo wansi w'okubeera tuli wansi wa family rule, under family rule, eggwanga kitegeeza nti batukakanyiza kutuuka ku ekyo. Batukakanyiza kutuuka ku ekyo. Nkugambye nti ebyensoma gavumenti kutwaliza wamu yonna, head waayo ye taata, wali ebyensoma maama, omwana magye n'ewalala yonna ne bateekayo ba agents baabwe. Muba musigaza ki mmwe nga bannayuganda? Kakati olwo kiba kitegeeza nti amagye okubeera nga galaze nti geeyongedde okwenyigira mu partisan politics owaffe, ebibiina by'ebyobufuzi, kiba kitegeeza nti constitution ebeera emaze okubeera nga emenyebwa. Tetukyalina magye gateeka kitiibwa mu constitution. Amagye agalina okubeera nga tegeenyigira mu byabufuzi, olwedde kati genyigidde mu butereevu, era abasajja bazze nga bawera nga mubawulira. Kino Muhoozi kyayogera si kipya, baabyogera dda era bazze nga babiyogera. Kakati olwo era mu Muhoozi okuvaayo n'ayendoosinga kitaawe nga mukakasa nti mu kaduuka 2026 ye tagenda kwesimbawo. Ono gwe tutunuulidde, gwe batunuulidde bo NRM ne PLU si kipya. Ako si mawulire yadde n'akamu, wabula gwe kyoba omanya nti ebyo byonna nga benkutegeezezza nti byolekera oba bitwolekeza mu kye bayita constitutional crisis wetuli essaawa eno, era palamenti yali badde yabakanye dda n'ekintu ekyo. Baali badde bakisoosowaza n'okusinga ensonga endala yonna, kubanga eggwanga bwe liba teririna constitution, ba Uganda terina, mukimanyi bulungi nnyo, terina. Kati gwe weewuunye tulagawa? Kakati awo munnange ensonga eyo nkulu nnyo era eri agent, era tuli ku njegooyego eya constitutional crisis. Gwe muganda wange ampuliriza, ekintu ekyamakulu kye twali bali tukola kwe kubeera nga ng'eggwanga tudisikasinga ensonga eno eya total breakdown of constitutionalism. Bwetyo muganda gwe bwenyinza okuddamu ebadde mbuuza nti kati twolekerawa, ansa gye nnyinza okukuwa